SB4 Media feno Tuggussa Enssonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola likinga commentinga subscribinga elisesa obisanga yo ku SB4 Media yaffe Tuggussa Enssonga. Maama mulungi Maama Fina. Tusaba tusonyiwa maama waffe. Tusonyiwe bambi. Wavuma ku lwaffe. Wayisibwamu amaaso ku lwaffe. Watooboolwa ku lwaffe maama waffe. Yatooboolwa. Funayo akafo mu mutima otusonyiwe. Wallahi abatulaba abalungi mwe bali kutwagala temwayogedde. Tosuubira okuba nti oyagala anteira nti abantu banyumirwa enneeyagalayo ne anteira. Tosuubira nti wafuna abaana nti abantu basanyufu nnyo olwokuba bagamba kongs salongo kongs n'olowooza nti basanyufu. We nalabidde SB4 oli w'amaanyi ate tambula n'amaanyi go ne bwe ndiba nvudde mu nsi sigaza amaanyi ago. Nafunye essimu ez'abaminisita ez'abeemupi ez'abeebulaaya nga bambuuza Maama Fina ddala kituufu SB4 baawukanyina nteira tulina amaanyi. Oyogera nani? Njogera ni Maama Fina bulenga. Ngene muraza sente ku simu. Wamujjawa? Ku Facebook. Kadabe namba. Namba abade navuddeko. Anti ogirabe. Eno si namba ya Maama Fina. Wawe! Gavumenti otuyamba. Senga ne dado fayo. Tuyamba bannange. Bakubba. Kusaba kwa banji n'okusala ku lugendo n'okutangira ku baffe abasusse mu kwerimbika mu lya Maama Fina erimbise mu linnya lya Maama Fina ku Facebook abo bafere abeetaaga obujanjabi wamule kansolingi akusande omusanga mulenga nga bulijjo okumanya ebisingawo kubira Maama Fina ku noti 782 95 17 abirimu ne ku noti 772 45 99 kagamunya. Jajja w'abaana. SB4 yangu wabana totujja ku Walufali. Walufali. Nze gwalaba nina ennaku yange. Nze kwetondera oli mu kunsesa. Bakubaludde bulijjo muyisa bannammwe akaliro. Naye nze sitakuyisa mbu. Naye. Nakulabye ng'olaajana. Nga sinabadde okubuuzaako nsaba kunsonyiwa. Nkusonyiwa eki? Puroguramu eno nayanziza okumpa olukusa. Nagenza okukubira kasimu eggulu nga manyi nti oyinza okutaka kwange. Kasooke nkwetondere maama wange. Byonna bye nkuyisizaamu abantu be bakuvumye okuyisaamu amaaso. Oli najja njagala obbikonako naye ne ŋŋamba nga sinayagala kubikuunako. Naye ati isiko program gye twakoze ne mukyala wange Nalongo wange omulungi. Anteira mukyala Sebunya omu bw'ati. Yanagala bankubeko 3. Olimba. Naye olowooza temwandigenze Dubai gye baba gibakubirako? Twaligenzeeko e Dubai. Twalabye abantu, nalabye abantu bulijjo abeefula mikwano gyange naye nga tebanja. So bye bigere wakitegedde. Kyemmanyi nakuswazizza mu bantu, abantu bakwogeredde. Abantu bayogedde ebintu naye nga tebamaze nakwekkanya mazima. Ate nze no naabye nga abatayogedde nnyo. Kyansukkulumu. Nze naabye bibulamu. Nalabye nga bibulamu. Kubanga nze ebigambo bye nali nsuubira okwogera ate saabifunye. Nali nsuubira ebigambo bingi nnyo ebiyinza okukankanya Uganda nemenyeka n'okumenyeka. Nze nali nsuubira bingi. Wallahi abatulaba abalungi mwe bali kutwagala temwayogedde. Naye nakakasizza. Naye nga mukyala wange mutumiddeko nnyo bannange tuli bulungi nnyo. Anteira nze nkutumira every time. Nze ebyo nali nkimanyi. Bayiza wenze ntera nnyo okukola program nga saagala kugikolera gwe kituuseeko. Njagala nnyo okukola program nga nkolera oyo
bwe kitannatuukako kuba kati golede kiba kikutuuseeko bwe kuba kufiirwa muntu oba ofiiriddwa bwe kuba kuvumwa oba ovumiddwa bwe kuba kutyoboola oba otyobooleddwa naye kati gezaako okulabula oli gwe kitannatuukako nti gwe teweebaalabaala kulowooza tekijja kutuukako basebo ne bannyabo abaala bya SB4 Media tubeera ku mukutu guno ne tusomesa tuweza program kiwejezezzaako no si myaka ena nga tusomesa abantu naye abantu batwala program eno ng'ekintu ekyokusaaga ekirowoozesa abantu nti bo tebasobola kutuukibwako kizibu olaba bw'oba oli mu kamera nakulaba nga oli mu kamera ya Natalia nga bakubuuza ebibuuzo lwotegeera nti kanaayo kyani ng'otudde mu pulogulaamu okubuuza naye bw'obanga gw'obuuza Maama Fina tomanya kati bwe kiringa obulamu bw'ensi eno nze mbanyonyola enkya Monday up to Monday nti nze buli ekintuukako mba nakisuubira era mba nkimanyi olw'ensonga nti abantu benjogereramu oba benkoleramu ebirungi siina bwe mbayita just twasinkana ne basiima nti Maama Fina ayogera bulungi SB4 ayogera bulungi bambi SB4 ayamba abantu bambi SB4 akola kino just kyekyo bw'omala okigattagatta n'ogamba abantu bano naayogera obulungi gye bali okumala emyaka emeka oba ntegereka nti omuntu olina mu maka mw'okola oba omwami gwe wafumbirwa naye ebirungi ki by'ogenda okukola mpaka ku last moment ng'akyakutendereza nti oli muzira tekisoboka wabeerawo time w'otuuka ng'olina okugwa mu ggaboli osobola okwogera ekigambo nga kimunyiiza ate naye muntu alina okunyiigira osobola okukola ekintu ne kimunyiiza mu bulamu bw'ensi SB4 tosuubiranga okukola ekintu ekyo nkibagamba Monday up to Monday tosuubiranga okukola ekintu nga gwolooza nti ogenda kusanyusa ensi yonna tosuubira okuba nti oyagala anteira nti abantu banyumirwa enneeyagalayo ne anteira tosuubira nti wafuna abaana nti abantu basanyufu nnyo olwokuba bagamba kongs salongo kongs n'olowooza nti basanyufu eri abadde anyumira embeerayo ne anteira nga temulina mwana oyo naye ali wali peya munyiivu lwaki be bazaala eriyo Katonda gwe yamma okwagalwa nga walaba beeyagala bw'alaba beeyagala talina poliisi wanagiwaabira nti munnange ba SB4 beeyagala nnyo oyo naye ali wali peya eriyo abantu abaasirana mu famire nga bo baasirana tebafunangako ku ssanyu SB4 dda wanoosinika amanyi ne Maama Fina ne mwesesa Maama Fina nti akugulidde emmotoka Maama Fina nti akututte Bulaaya naye nga ye tebakimukoleranga kutasuubira nti ddala ekyo kisoboka okukolebwa omuki omuntu naye ali wali peya kati abantu abo bonna osooka n'obagatta noga naye abantu bano abanyiivu gyendi b'otamanyi ne b'omanyi wewanaaba watuukiddwawo akantu konna bagenda kwogera ki nebaza nteira era olina ekirabo kyange fenno ne bbaawo nga tesuubira ntusobola n'okulaba ebintu bwe bityo naye ye kattoki ke yateekayo tekatulaga nange mwebaza otukangamu awo obanga mukukanga nze kola posti ne mubuuza ne posti eno gy'owoozezza nga tuli ffenna nga tulina ku buli okimanyi nti mwasooka kuva ku pulogulaamu nemba kulisaane kulate kulikayo kati ekiro ndaba kataddeyo bakampeereza mami anteira yakwanye ne SB4 kunza anteira paiza wani yasooka okumpeereza yali full figure namugamba ayi abantu benakwogera nabo ndi baawukanye okeera ku makya ng'ebintu bikyuse naye kasooke nebaze papa Misa Kisemakula yakubirako yankubirako ko nalina mukwano gwange ate nga naye mukwano gwe ali eyo waliwo ensi gyalimu eyo byamuyisa bubi naye papa yankubira n'abatebega mu byambulira papa ye muntu yasooka okundabamu omulamwa nga nkyali ntandika butandikuddeyo teeyo nandabamu omulamwa nangayidinga ku bintu ebimu so mu mbeera eno yankubirako naŋŋamba abantu abo gwe tolaba nti abantu abo baagala kujjako emikwano gye badde gikuli ku lusegere gikuyamba
nangamba fuba nnyo funa kyoba okola okulaba nga bino ebintu bivaawo. So yagenda okukiŋŋamba ng'olidde process weeri naye yaŋŋamba ebigambo ebyayongera okundaga abantu. Yaŋŋamba buli muntu okola ne Maama Fina abakwesibyeko nti abaali bakugambyeko nti ntwale Maama Fina n'otasobola batwalayo, abaali bakusabyeko obuyambi n'otasobola bawa, abaali bakolabyeko musanyu ng'olina omuntu yenna programu z'okola si basanyufu. Kekana akaseera ke bafunye okujjako buli mukwano gwo ow'omugaso. Ate olowooza baali balwana ffe? Nze nina mukwano gwange yambulokinze n'abulokinga enamba yange ya Airtel eya MTN ne mu group mwe nabadde nga naye mwali n'avaamu. Ngani amaze okwogera nti bannange nga bina bibumbujja n'agamba owaye nange tebantwaliramu n'avaamu. Antaira aleeta akantu amala posinga akalala nti bannange muve ku mami olwo ate batabukira Antaira. So bambi papa weebale oyogedde ku misaaki kuba nalabye nga emikwano egimu gyanvuddeko naye nga kyo si kyekikulu. Kana akadde emikwano gye neetaaga ye mami nti ne banamwogerako ebintu bitya ajasigalawo nga maama, ajasigalawo nga nnyaniriza, takyuka, si wankwe, si mukuusa. Mikwano egisinga gye tuba nagyo mikuusa. Wabana mukwano gwo onomanya mukwano gwo funa obuzibu bakusange nti kamada wuyo bamukuttabba, mukwano gwo yajja okusiba emmotoka oba ku boda aveeko awolere nti nedda. Oyogedde ku papa Misa Kisemakula. Nze mpangadde naye emyaka egiwere 15 nga mukwano gwange 100%. Papa Misa Kisemakula bwe ndaba essimu ye ntegeera nti waliwo ekizibu ky'amaanyi. Ne bwe ziba saa 8 ngikwata alinga aluna mbiru nti Misaaki ye muntu naye yatuuka ku kisenge ensi neeyogera. Lwe yatuuka okulwala amagulu ensi yamukubamu ebituli omwira kati bamuyita papa naye baayogera ebisembayo byonna. Bannayuganda Omusajja akuŋŋaanya abayimbi, akuŋŋaanya abanaku, akuŋŋaanya abaavu, naye bwe yatuuka okulwala amagulu baayogera buli kimu kyonna kye beetaaga. Naye nze nga muga nti todda mu bantu lyeddagala lyange, todda mu ki mu bantu. Okuwangaaza emikwano basebo ne bannyaba abandi ba kamera, okuwangaaza emikwano 500 nga tebalina mugaso. Wangaaza omukwano ogwo ogulina omugaso. Okubeera n'essimu yo nga mulimu essimu ezitalina mugaso, ezitalinamu pulaani, beera n'essimu egyo. Ffe tulina abantu nga tulina essimu zaabwe lwabigendererwa nti bwe mukubira essaawa zino ku ssaawa 5 nemba neetaaze ssente bwe zitajja zimpa, nemba nina ekizibu ekifaanana kitajja kunnyamba. Naye okusinga okuba n'essimu nti oli akubiddeko oli Maama Fina njagala obeere mukwano gwange, nga mutuufu toli mukwano gwe. Nze nalabye abantu nga mbutuufu bwe tubadde nga tusinkana oba mu conference muki nga bakwebalizaako emba mwe bali kwagala SB4 tuve mwono katembo ow'ekisiro omuntu agamba Maama Fina tasobola kugulira SB4 motoka nga naawe mwenyini okimanyi nti agimugulira. Maama Fina tasobola kubeererawo Anteira nga naye mwenyini okimanyi nti Anteira okitegeera. Tuve mu propaganda ono w'ekyana ekito okitegeera. Naye nina abantu be nnalabye nga bakomentinga ku nsonga yo ne ani nga mu butuufu bwe kutaba kulangira nyinza okujja ne mbakuba point bonna ne batya nga bo bennyini abakomenti nga babloga nga tewali atayinaako paati ya Maama Fina nabyanange babloga ab'enjawulo nga tewali atayinaako eiza nju ng'eriko amabaati agawera 50 ga Maama Fina 100, 200, 3 nga kwegali oba nga ku school fees we Maama Fina amuteekako amubezza mu mawulire oba nga bwe yali azaala waliwo ekyali kigaanyi babbuloga ne bannamawulire. Ne olw'okubanga balina obusungu ku gwe SB4 nti lwaki SB4 yayingira nnyo deep Maama Fina lwaki ye yamwagala nnyo okuyitawo, y'ensonga lwaki tebakuba nze bakuba ggwe.
naye kati nze bwe nnyiiga kintegeeza nti SB4 mute ate okwatagana ne bulogo omulala the same time gwe nakwatagana naye omulala era nja kubanga gwe bwe nkwagala bwe kibasuubira ekitasoboka nti omukisa gwa munno kizibu gwe okugwerijjako gutwale era muganda agamba mukisa gw'embizi tegwesambuzi si mbizi basebo ne bannyabo nze nafunye amasimu agawera emitwalo n'emitwalo we nalabidde SB4 oli w'amaanyi ate tambula n'amaanyi go ne bwe ndi banvudde mu nsosi gaz'amaanyi awo nafunye essimu ez'abaminisita ez'abeemupi ez'abeebulaaya nga bambuuza Maama Fina ddala kituufu SB4 baawukayina nteira tulina amaanyi naye ng'abantu be bamme bagamba SB4 twage mukazi wo omutadde mu kamera ye muntu yemu yagamba nti lwaki laavu yamwe mwagireeta mu kamera ye munnayuganda w'enseno gwe mmanyi ye muntu agamba nti gye obufumbo bwo mu kamera ate ye muntu agamba mutuuse watwagala tumanye bye mutuuseeko kati ye munnansi ye munnayuganda nti munnayuganda togenda kukola kirungi gwe kyosuubira nti ogenda kikola 100% kuba kyenkugambye mu kusooka nkugambye nti emabegene eri abakulaba naye nga tebakwetaaga naye nga disipule ekulaga nti ekwetaaga olwero nze nyinza okwanga yakedde okuli wange breakfast tanneetaaga anjagalako eyo breakfast bw'amala ogifuna tanneetaaga olunkuba amabega kungeya kunjogerera kati ye munnansi toyina kyosobola kukolera muntu kakasa muntu nti ddala asiima kyevula nze mbadde nga kansoling okuva twatandika ebintu bino nti SB4 twatandika oli wansi kati okuze mukulako era ekitiibwa kyo olina okkirekanga ekitiibwa kyo Salongo kati bagambe nti tebaagala kubeera ba Salongo naye ate ne pulaani ebeera Salongo tagirina yayagala ayogererawo nti lwaki SB4 yabazadde okiraba pulaani esobola okugamba nti ddala nsobola okukwata mukyala wange ne mmaintaininga n'afuuka omukyalo ow'omugaso tagirina ayina okakazi ke kasiiba waka anteira akola alina ssente ti anteira ate yakola kino anteira yawasa amazo basaba ne banyabo kambuuze ddala tubeere feya ojjawo obulumi okulumirwa ennyo okusinga nannyini mukyalo oba nannyini mwami n'otuuka n'okwagala okutonyesa ezziga nze waliwo nalabye nga bagamba olwo bikyuse kuba basookera mu ango SB4 Maama Fina baagalana ne bamanya nti akakazannyo kafu kuba tekajja kukola SB4 alabika Maama Fina yamuwa Fina ne bamanya nako nti kafu ekyeddame nno kyabalumye kyani ekyeddame anti ekyembadde enjira nti SB4 nti Maama Fina agambye bw'anaaba afudde abaze abaana be baalina ne SB4 amutadde mundi nnyabo nti nga muteekamu ati waliwo ne yankubiddeko eggulu kani webuuza baneetudde mu nomo sense Maama Fina okera ku makya naga nti ebyobugagga byalina SB4 agenda gabanako gwe kikulumira wa mulaba newekize ani teyira alina kyamuwadde yamwogenda waliwo yagambye nti lwaki ye twamutaddeko ku ddaame lwaki wataddeko ani wali awo bloga munnaffe ani Saimo bakasuku semanyi oba okira ne kati Saimo ayinza okuŋŋamba mbu Maama Fina tuntadde ku ddaame Saimo tamanyi kiki endi naye naye mu kamera babalaga kirala kasuku ayinza okugamba Maama Fina lwaki tantadde ku ddaame kasuku tamanyi kyendi naye kati yeyo kye bayita efitina oba etayaza malagala bano abamaguka nti SB4 buli kimu kyonna ne bawaana SB4 anteira talina lwamuwaana anteira mukazi watunabeerewo ng'abonaabona anteira n'abaana ne babonaabona anteira ne bakola omanyi ddiru yabazaala omanyi abaana bajja batya omunaasi bw'atyo so bingi byemukyaleeta bingi byemukyayogera naye njagala bakakasa tuli bulungi nnyo tuli bulungi nnyo andi waliwo kyetwalabye kyetulina okwongeramuko kwe kutijja akatijjo tulina okwongeramuko
so bwe munaatulabanga nga ndi ne mukyala wange nga tutijja mutuleke tutijje gye tuvudde wala bye twogeddwako bingi kati wakyaliwo ekipya kibagenda obbogera tewali kipya tubiyisemu byonna mu bitugambye tubiyize kati mugenda kugumira kyona kyona kituleeta mugenda banga mukigumira naye ng'oli otya nze gyendi ndi bulungi kabulaaka mukalaba nze gyendi ndi bulungi nze siina mutaawaana nze basebo ne bannyabo bw'owiranga ekintu ekituuse ku Maama Fina manya nti Maama Fina wo mulungi nze sinyiiga siwala na muntu kuba mmanyi talina kyagenda kuntuusaako era talina kyagenda kunkola kyonna ekiba kizze nze mba nkisuubira bino bye tutijja waliwo eyakwata ka vidiyo wano nga tuzina ate wali tuzina luyimba kiro zeeti misinga koko ntolaba wabaddaga nti amisi kati njagala mbabuuze bw'oba n'omwana wo mutabanyi wo tomumisinga bw'oba n'omwana wo tozannyako naye muli awo mwakula muli batemutemu mwazaala naye nga temwali bakuzaala naye nga balina kuyiga buyizi mulina kusoma busomi naye mu kusoma kyonna kye nnina nga bwe twagambye nti kikuwa ekyokuyiga abantu bangi nnyo mwesize abantu nga mulowooza nti abantu abo mwesize bali 100% mu bulamu bwammwe basaba ne bannyabo omuntu akukola ekintu omuntu akuloga omuntu akusiraanyiza abaana bo omuntu akwononera obufumbo omuntu akwononera future akugobesa ku mulimu kwegamba akukola buli kintu kyonna omuntu oyo asooka kuteekawo disipule nti akwagala oba ntegerekeka omuntu yenna azannyira mu bulamu bwo bw'oba onoonya omulogo tokola bwoti mutwe kola bwoti ngambe atukubye ejjinja ono omulalu amusindisa avuddewa bw'onaakola bwoti ojja musanga mu kimuli awo tuleme kwesiga bantu nga tulowooza nti abantu abo be tukolera ebirungi banyumirwa era basiima lwalikera ku makya n'akuyiwa ojja kutya era lwolikera ku makya nga waliwo layini ekugambye nti omanyi kyaviddeko omulimu gw'okufa nti nedda tisebunya eyapanze bakugobe tolikkiriza omuwakanira eri abantu abajja nagamba Maama Fina omulimu waliwo omukwano gwange tubadde tupanga naye omulimu tupanga naye eddiiru ogenda okeberanga sebunya yamubaddeko ate yatta ddiiru eno naye nga ye amanyi ti sebunya wa mukwano nnyo gy'ali kati ebiseera ebisinga tukola ebintu nga tusuubidde nti bagenda tuwaanira bagenda tusiima nnyo ekitasoboka kyanjawulo nti bano betukolera ebintu ne batuyiwa ne tubanga abatakoze bammisa abalala oba okiraba omutima ne gufa nogamba kambeeko stop wenkoma kubanga bwe nayamba gundi byanviiramu bino bwe nayamba gundi kati ngazi Maama Fina ze nakutuka naye baayibadda kati omulala ali ku TV yandibadde Bulaaya London mu America wa ng'alina gwayagala okuyamba atya nti bwe naayamba Umaru ono bajaga nti omukazi omukadde yakwana Umaru ekitegeera bwe naayamba Umaru ono ne muzimbira akayumba nti asuga mami yamuzimbira akaki oba okitegeera kati kimmisa abalala omukisa abandize ne babayambako ekitali kunze Maama Fina nti nze nakutuka nze oluga luno lwakutuka mikono gyakutuka buli kimu kyakutuka kuyamba si kyayina era nze oyine bwayogera era enkya bwe musanga muyamba kuba talina kyagenda kukyusa tugezeeko nnyo okwewala eri abantu betusubira kuba ne Anteira naye ayina emikwano egyamuteekamu swidi oba ntegereka naani naye ayina mikwano gye nga gimulaga nti gimulumirirwa nnyo naye ng'ate luli tegibaddeewo ng'alaajana anoonya obulamu katebaliiwo bonna badduka ng'anoonya bakanya muvuma lwaki tazaala olwabafunye nti yabazaala atya twagala tumanyi yabazaala atya twagala tumanyi bagenda kukula batya twagala tumanyi kituufu gye bali kituufu bwe gye bali nga tetubalabangako ye kati SB4 twagala tumanyi Anteira obeera naye budde ki ng'otambula nnyo kitegeeza baagala kutuuka ne mu kisenge eri bamanyi ku ssaawa 7 ogw'ekiro
abalongo babeera wa ne mu kiki waliwo ekiriwo muli okitegeera kati bagamba Salongo wennene ye baba bategeeza ki anti eba esingako ku ndala Rosati lwankyase ebyo ddala bulijjo njagala okikubu eba esingako ku ndala ennyumba emmotoka eba esingako ku ndala kamera eyingirira wa tulaba nti mulimu emirondo emitono eminene ti omulondo omutonotono otandise okwesesa eyo nedda walaayi anti omulondo omunene omulondo ogusangiddwa nga munene kati waliwo omulondo ogujja nga guliko ebiwakatirwa nga guliko ekintu kyagwo mirondo gyannema okuli egyo simanyi lwaki liwe nguga yampangupira gwempunyira bubi abantu basebo ne bannyabo balina emitima emibi bw'oba tonnamanya bantu gwe wootudde ng'olowooza nti gwe oli seefu weenoonye ekyo nkibagamba enkya neggulo nti weezuule weenoonye wejjeko ndowooza tugiyita ndagano wejjeko endagano naye ekikutawaanya ekikubonyaabonya gy'emikwano emingi gy'obadde nagyo ng'olowooza ginaakugasa abantu bangi SB4 boonoonya amaka g'abantu nobeera ne mukwano gwo nga gyewaali ekyemisana ali ekyeggulu naye nga ye paati ova okwonoona amaka go singa mulina omuwala nga mukyali wange kyali wa ani okitegeera ani kamwebaze mukyala mufumbi ebyadino ddala nafuna omukyala omufumbi omwana era yayonoonya amaka gange yasooka n'amugamba ebintu ebyo byannuma naye manye okusonyiwa kapito yayimba akayimba nasonyiwa naye sigenda kwerabira omwana oli yajja nga mukwano gwange era mukwano gwa izepi nnyo ani mukwano gwange nasooka agamba SB4 yazaladde abaana wabbali teyagamba ana n'akawala akayafunisa olubuto netugenda tugajjamu kale namutekamu ebigambo naye nga antaŋŋamba embeera wakanisa nkukukyuka ne munnange era nga omukyalo omufumbi lwaddaaki nga ntuuza ng'atandika kino agenda bimalayo nga n'omutwe gutandika okumpuma kuti nga nsekoleke mmala okwebakamu ndalika okwewozaako banne nga tewayadde ekintu n'ekintu be bantu ku endi aŋŋamba ate yali ampadde mukwano gwe naye nga manyi nga mukwano gwa gye wakana kukyayirako n'asula nawo ne mulya ne munywa ne mugenda awutu naye nga ate yali amuwa mukyala wange ng'ate amuwadde omuntu omulala lwakuba nti ono yali mukyala mufumbi era yamugamba nti oli naakugamba nti Maama Fina tasobola butamanya kiriwo SB4 basebo ne bannyabo ono omwana azaala muzaali ekiri mu kisenge wamu ekimanyi ate nti Maama Fina ateekeddwa okuba nga amanyi nti SB4 yazaalayo dda abaana waliwo yampeereza message omukyala ali mu infact ani alina bwamuyita sengaawe ali mu America yampeereza message nambuuza bannange mami ate ngoledde mulwadde wange badde mulwadde wange kumala emyaka nangamba yine mami ddala gw'omuntu ddala atereza amaka asiba amaka ganteera ne gafa bwe gatyo nga naye mwennyini okimanyi nti abaana babakuleetera ne mubatuuma amannya kunze baana ki tinze balina abaana bampeereza wano nti SB4 yabazaala abaana 3 omukazi nampeereza abaana mbunze yakola n'omukolo ogwatuuma abaana amannya naye kati kambuuze ng'omusiru okuzaala omwana musango bali musango ye ndowooza mubiwulira bannange omuwulira ndowooza bwaŋŋambi okuzaala omwana ebbali musango sigambye ebbali naye kale neweeva ebbali naye musango anti nga babuuza Maama Fina naye tosobola kusiba SB4 n'atazaala mwana bbali nokankibagambe sigambye nti nina omwana ebbali andi sisuya kuzaala mwana bbali ne mukyala wange nkimugamba nze nina embeera gye nakuliramu kati bino biri pasono naye kambi bagambe nina embeera gye nakuliramu maama wange yanzaala nga taata wange yazaalayo dda abaana so maama wange olwanzaala nenkulira wa jjajja wange bingi bye twayitamu nina embeera gye okubonaabona kuwayitamu saagala baana bange kuyitamu era nasuubiza Mukama Katonda wange nti
ndizaala mu mukyala omu andi ndifuba nnyo okukuza abaana bange ne maama waabwe mpozi nga Katonda yatujje mu bulamu bw'ensi oba nenvaawo oba maama w'abaana bange naye lwaki muvaawo tujja okwawukana mugenda kukolayo ekyejo era ggwe ali eyo nga manyi nti Naalongo SB4 bamutulugunya oba kinga mubigamba nga weetegese okumuwasa omuwa byonna ogenda tuwasa abantu sokosirike abantu balina ebigambo ebyogera ebisesa mbu omusajja atu SB4 akoze n'okugga ante era amufuukidde naye bantu mwe mwogera nze mbagamba gwe omusajja ali eyo nga gwe osuubiza nti jangu nja kulaga essanyu y'okunseze ogenda tuwasa nange wakusatu ate ze mundekawa kati ate tuba tuweze anteira igwe abalongo babiri nange waako era lizimba ennyumba ye kubanga ntijja ng'eno otuteekemu atuweeko ekisenge n'eddiiro nga mukyala wange tuli naye awo mu nnyumba yo anteira twamufuna abantu aboogera anteira nze yakeera ku makya nengenda okwanjula ewa nteira si bwe kyali twakola emikolo ne tukyala mu butongole era very soon tuleeta emikolo emirala tetwakamala myaka ebiri tetwakamala myaka esatu twakamala myaka etaano nze eyagamba SB4 genda okyale n'akyala kati mukuume emikolo njasa biggu so mwabadde basuubira nti tugenda kwawukana nedda ande ekyo kyona kisalingana ne Mukama Katonda wange ngenda zaala mu mukyalo ogwa ate abaagalana tuteekangayo ekigambo by the way malinga nakikugamba ekigambo bassebo ne bannyabo nze ntunuulidde amaka mwe ge mulowooza agasasise agoonoonese ne baddiŋŋana ne bava mu kuddiŋŋana ne badda mu kati buli omu n'atandika okuteeteggula omuntu ayonoona nga wasaayo ekikyo abantu abagaana nze ne mbasanga nze genda nasaako omusajja ng'ali ku mukazi akuba muno mwe mmanyirira ennyo ne mmanyirira omukazi yasituka ku ttaka bw'ati nkutta omusajja nange nti omukuba omukubangaali namba bikooli y'omukuba omukubira omusajja omukubanga kuki kati ekigambo ky'abaagalana oba bafunye obutakkaanya oba bakoze batya nze nange omulimu gwange bajja wa Maama Fina nti kutereeza amaka gaabwe okusiba baami baabwe era bwe mmala okusiba mba nkomyawo siddamu kakonyumizayo akaboozi nina mukwano gwange yali mukyala nga mukwano gwange omukyalo oyo yali nga ani amumanyi naye nga si mukwano gwe nnyo kati ani mukazi wattu alina gyali ali autu ne bakyaliibe nekyaliiwe ngo nankubira akasimu waayo oliwa mukazi wali mubwenzi eno luka jangu kakati neŋŋamba kanzije nesimbuli mmotoka neŋŋamba nfaaki ndagawa oli mukyala wange eri gyali agenda kuddawa era ajja kudda ne mukwena nga amanyi sisobodde kujja naye muleke yeyagale naye kekaddeke yeyagaleko naye mukazi yasuwala ndoza yambulokinga oba kitategeera kizolozolo ekyo ekivuka mukirabanga ekitegeera naye tekitegeera oyo kati oba okuleetinzeewo olutalo lwotamanyi kati naye akuwala nalulwe okiraba omuntu okuleeta ekigambo nagamba nti Maama Fina bawo tumusanze wano nawano nomugamba muleka ajja kudda oyo mba nsiruwadde mba siina magezi naye ebiseera ebimu omuntu SB4 anaakola ekintu ky'obufumbo okubeerawo olina bingi byeweerekereza okubeezaawo amaka abantu bonna be mulaba basebo ne bannyaba abali mu Uganda abali mu nsi yonna obufumbo butabangufu amaka gatabanguka dda webafuluma ne baseka ne banyumya n'obasanga mu mmotoka nga batudde buli omu alinga ddole bw'ati bavuga ng'oli okutunulako bulungi n'asinika amanyo ng'alengedde malaaya ng'asala ekkubo okiraba naye omukyalo omugezi oba omwami omugezi alina obukodyo bw'ayitamu okutereeza amaka ge so si kudwaguuka okiraba kubanga buli muntu omukyala gw'owasizza yakwira mu maka malala naye wakwira mu maka malala kitegeeza buli omu alina emiki emizeeje kati wensabira abantu ate siyingirirako nnyo ekikwatako ekitonotono ofe kubibakwatako muleke famire z'abantu kubanga ne gy'oli embeera gy'olimu mbi n'omulenzi gw'olina gw'oyagala ayinza okuba alina abakazi nga 5 naye oliko ono oluusi afunye obutakkaanya tebamulekedde sente za mmere ayombye n'otandika okukidifeningako Maama Fina lwaki otunuulidde ne batamugwira mmere kati nze emabegakawo mbadde ku Valentine Maama Fina omusajja tatukuba mugongo mutulagera mufaaki
Ona mala mubalaga. Olwo nga batandika okufuuka ba advisor abalungi mu maka. Naye ng'omwami gwe bankolako bwa advisor tumaze emyaka egisukka 2 ndi naye. Okitegeera. Ne bajja mukolako bwa advisor omusajja ngalabe ennaku omukazi omusawo omuganda oyo ajudde emisambwa musajja gwo w'ekitiibwa okitegeera. Ebintu bwe bitukivula nti abantu abamu tebateeka laavu zaabwe muki public. Oba olina kyodifeenizeeko naye tosuubira kuba nti SB4 ajja kuteeka laavu ye mu public. Tukyakola ebibanyiza tutandika butandisi. Naye gwe omuntu yenna ali eyo nnyabo oba ssebo atulaba ali eyo fa kubikwatako. Walaba ng'omuntu nga yeeyagala oba ayagala asikaali oba ayagala wa booda oba alese mulema tebikwatako. Naye ate birina omukwatako zinatidde abantu nti bakwatibwa ku bintu. Twafiiriddwa omutaka omukulu w'ekika Luwoma. Kati nkaleese kano mukakase abantu kyeki. Bw'oba osigaza amagezi gasigaza oba togasigaza lekayo. Omwami yagenze mukono n'atuuza ab'essiga lye n'alambula n'avaayo bali mu motoka abantu 3 ne bakuba Luwoma essasi ne bamukuba amasasi agaamutiddewo. Mwabaddemu abantu abo tebafunye wadde akasago ako wadde akatini we kati. Owa booda eyayambibwako Luwoma mu COVID tiyamugwira kawunga era mwami gwe bwe naaba nkufunye olina ekirabo kyange. Olw'okubanga Luwoma yamuyambako n'amugwira akawunga be bantu nga betwetaaga okuyamba abasobola okujjukira mu bulamu nti akufiirira ayiwawo omubiri ku lulwo. Omuvubuka n'asimba ku batemu. N'asimba ku batemu. Bw'abasimbako nga bwagenda alekana n'abagoba. Kati deni no wabeerawo ne munne yamwegasseko luvannyuma ne bagoba abatemu. Babadde abo. Kati abatemu. Yes. Omutemu okukyusa bw'ati akuba omuvubuka ono emmundu. Omuvubuka n'agamba nti mu mutima yabadde amaze naye okuluyirira nange kanfe. Kubanga omusajja ono yambeererawo. Yes akawunga. Kira 5 bameka. Kati omuvubuka okukyusa emmundu n'eyingira mu mpagi. Ng'agenda kuba kati ono yabadde amutuuseeko emmundu eyingidde mu mpagi tevuddeemu n'amubaka ne beeriga emmundu eri wali. Kati mukweriga ennyo no yabadde n'amaanyi n'asinga akavubuka kuba akavubuka kadde kato naye nga kalina train. Kati n'ono omulala munne n'atuuka n'agamba oyo omukute naye kangoba ono oli n'agoba omulala. Bwe baagobye omulala oli baamutidde wali we bamutiddewo kalaasi. Ono omuvubuka eyagobye okuva eri yakutte ono omuvubuka nga tayakubuza bujulizi n'amugwako. Abatuuze be bazze baakubye bukubi ono omuvubuka. Lwaki omugiraalime kufa muleke tumutte. Okitegeera muleke tukole ki tumutte. Ne bamukuba amayinja ne bamukuba ebikondi n'abagamba sisobola kukkiriza mulenzi ono kumutta kubanga agenda kubuza obuki. Njagala bassebo ne bannyabo otunule omuvubuka eyewaddeyo mu kufaafagana okw'ekitalo okutuuka ku ono omuvubuka amukwate. Bagenza okuleeta oli nga bamusse ono akyali mulamu. Bwe batuuse abatuuze ne babuuza nti ate lwaki oli mumusse? Olandooza omuntu w'eseno lwaki oli mumusse? Kitegeeza mubuuza bujulizi. Ono yadifeninze ono naye n'oli babuuza lwaki bamukoze ki? Be bantu bamu abagambye mutuweke tubatte. Be bantu abamu abagambye lwaki oli mumusse. Be bantu abamu abagambye lwaki omuvubuka ono yabadde n'omalivu obunene nnyo obugoba omutemu yabugyewa. Be bantu abamu abagambye nti oyo omuvubuka musooke mukwate mutwale ku poliisi atunnyonnyole omumalivu yabukoze. Kati be bantu omuvubuka yandibadde essaawa zino ng'ali mu bitiibwa ebyokumwebaza nti ku nsi kuli abantu abamalirivu. Kati essaawa zino avumwa. Okiraba ekyokubiri ne batandika okuleeta naga amwandu n'omuzzukulu tebaafunye wadde essasi. Okitegeera Katonda akoze ekyamagero bano bakoze eki? Kati beebuuza lwaki Luwoma yakubiddwa nga bano balamu. Kati ye muntu w'ensi eno bassebo ne bannyabo
ye muntu w'ensi eno nti bw'olima lumonde n'afa ly'essanyu lyabwe. Lumonde bw'abala busungu. Bw'oli kuzimba ekizimbe ne kitaggwa ne kimeramu empumbu ne batandika okyeyambululiramu ebitambo ly'essanyu ly'abantu. Bw'oli kizimba ne kiggwa si ssanyu lyabwe. Bw'olibeera mu bufumbo ng'osanyuse nnyo sinika amannyo n'ovaayo nga bagololedde ng'SB4 obusungu bujja kuba bungi. Bw'oliyawukana anteira essanyu lijja kubaawo. Bw'oligenda e Bulaaya n'osiraanirayo n'okoma abantu bajja kuba basanyufu. Bw'oliva e Bulaaya nga ozimbye apartment abantu bajja kuba banyiivu. Bw'olibeerawo ng'oli mugumba mu bufumbo ng'omusajja akwagala nnyo naye nga tozaala lw'olikera ku makya n'ozaala abantu bajja kuba banyiivu. Kitegeeza kizibu okukolera omuntu ekintu n'akola ki? N'asiima. Gwe n'osuubiranga nti nze SB4 ni naani ampalana? Ni naani? Kuba nkugereza ku banno mikwano gyo obaleeta na wano. Tobaleeta ba block up. Babeerawo. Waliwo yali azzeeko wano n'addayo nga munyiivu. Bonna nga basanyufu. Waliwo ne bonkwesi munoga nti ye munnange ono agambye muyambe kino. Te akapooti kabulako nti kaakano akasasule. Kino kibulako nti kiikino. Abamu ne badde ne mu kamera ne beewaako obujulizi. Nga nze sibyogedde. Kuba bw'oyogera kubanga kulangira. Ne SB4 yafunye akazannyo. Kati bwe bamaze ne bawunzika. Mutuggyeko content wammwe. Nga bagasaze dda nti. Anyway, amma abali ku SB4 twewala baffere nina mukwano wange bakamubba ali eyo Dubai. Ate nzije Dubai banange nzija. Nzije Dubai. Bamubbye. Simanyi. Programu zino temuziraba. Obuzibu abantu bwe babba ne bw'obasomesa weeyongera kubagamba nti bababbi. Abantu balina ekintu ekirowooza nti Maama Fina ye Kamalabyonna wa Uganda. Era bw'olaba akavidiyo ka Maama Fina nga kwogera oba omazeeyo buli kimu. Okitegeera. Kati omuntu ayinza okunoonyeza emyaka nga 35 nga takufunanga. Bw'alaba nga bwe ntudde bwe nti nga njogera mu kamera alaba Maama Fina. Ennamba eziri wansi tasalawo kwetegereza. Alaba ddoboozi nga wano ku ssimu wano eziriwo oba ogenda mu inbox y'oyo omuntu essimu eziriko abaasuubira ni Maama Fina kenamulabe nga njogera era gwe nadde nkola ki? Kati agenda okukizuula nga mubbe wajjo. Kati gwe n'okuvaayo mulabula essaawa zino era emimwa gino egyange gyejogera nti ndabula ku bafere. Kyovula omukyala yangamba nti buli lwe mwogera yogera ennamba ze ez'essimu, buli lwe yogera pulogulamu yogera ennamba zo kuba muzisoma eri awasemba. So nze kye ngamba abantu nti lema kulowooza nti okufuna Maama Fina ojja kuba omazeeyo ensi. Weetegereze nti nga basoma ne SB4 ennamba ze basomye zeezo. Ekyokubiri mbagamba bw'oba onoonya Maama Fina olina ebizibu byo nti njagala mukisa, njagala bugagga, njagala mwana, njagala ki. Sooka olabe ennamba ng'agisoma okuva mu kamwa oba genda ku SB4 Media weetegereze. Ne topapa. Ekyo kya YouTube tekubeerako zi fake account. Yes. YouTube. Naye TikTok, Facebook, simanyanga Google, baliwo kati simanyanga. Kati waliwo ku TikTok nnyinza okuba ninako akawunti nga 10. Sizokka mpitire. Oba 2. Maama Fina alina akawunti emu ate akola live. Naye bakwata ka video kati bwe mbanzanye bwe mbankoze bwe nti n'akalipayo. Kati waliwo enkola gye bakola ng'okuba ku video call ne bategawo essimu endala n'oli n'alaba gundi. Kati wamala ng'akujja kwagamba netiwaaka yange embi because bitya bakuteza ekifaananyi. Naye omuntu gw'oyogera naye SB4 ddala mu butuufu oba tomulaba nti omuntu ono njogera naye ku video call. N'abantu bwe bababba nabo. Bannange tudde mu nnomo sensi. Omuntu gw'oyogera naye ng'omugezi mami gy'akolako ku video call temutula ne mwogera n'omulaba. Kuba ne vidiyo entego oba ogiraba nga n'akamwa katege oba okiraba. Deni nze n'ekirala njagala nnyambibwe nti bwe muba atise nga kiganye nze temunnoonya. Temunnoonya asobola okujja ebulenga yekka y'abannoonya olw'Essande. Gwe omuntu ate n'ab'e Bulaaya tebababba. Ab'e Bulaaya London, America, Canada tebababba Europe. Wali Saudi. Naye babba Saudi. Oman. Babba
okiraba ndowooza ate bababbira mu ango Maama Fina munnange enkoze maze emyezi bwegite bansasula manje njagalayo looni nakulayo ng'ogaba looni nti weeza sente bwe ziti nkuwe looni. Maama Fina mama wange yayagala tumuzimbira akayumba nekabulako amabaati kati mbadde nsaba nkole mpola mpola nga nkusasula mpaayo sente bwe ziti nti weereze emitwalo 4 nkuwe. Maama Fina abawona e Uganda bano obuvubuka buno babubba. Maama Fina boda looni nti weereza sente bwe ziti. Ddala mbutufu nawe ali e Uganda ne bakubba ng'omanyi Maama Fina e Bulenga. Fonna kutufuna abantu nga 10 ago be babbi. Agenda okulaga ennamba y'essimu ng'akulaga nti yaŋŋambye nseeke ku ssimu ya mutabanyi we. Nombuuza mutabanyi waani? Omanyi nti Maama Fina yenna Mutebi Silivia. Akwadde ennamba teriwo. Maama Fina ennamba ze zonna zimanyikiddwa ze MTN ya 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Twali kuno nga tusomesa bano abaana ab'autism. Kati waliwo omukyala nga ali Canada eyo ng'alina abaana baabo aba autism. Kati bambi yannoonyanga nnyo ng'essimu era z'abafere ndoza ne yeevaamu tikiti. Era omufere n'amuleka n'atambuliraku. N'abuukinga tikiti n'alinnya pa ku airport n'amugamba nti nkukumi wano ku airport n'amulisiivinga n'akaana kalenzi ke kamulisiivinga nti tugenda Maama Fina naye tugenda musanga Busoga. Nambuuza what? Titugenda musanga Busoga. Maama Fina gwe manyi abeera e Bulenga nga batuuse okulimba omukazi alinnyo okuva e Canada n'abaana be. Abaweereza ssente n'abagamba ne ssente zisigadde ngenda zibawa nga ntuuse. Omukazi tabakulabikira ku airport n'abagamba n'ayita aba taxi n'abagamba bano abantu bagaba abantu Busoga Maama Fina gy'abeera. Bali bagenda mubbira oluusi bamuse n'omutta. Bakuttirayo. Mu bikajjo. Bakuttirayo. Ekyo kikosi kya bikajjo. So omuntu ali ebweru ng'onoonya Maama Fina munoonye n'obwegendereza genda ku YouTube channel ya SB4. Tulinamu n'akalango nga program eno etandika. Aka gundi. Senga Justin Nantume. Ne Thaddeus Katumba. Essimu bazisomera zibeerako. Okiraba. Then nja kutandika na kuteeka birango ku gataliiko nfuufu. Tuddemu era tulange uli baali bayitidde okola ki? Okubba. Naye ng'ebyo byonna tebinnabaawo. Nkimanyi nti Maama Fina mwagala era nkimanyi nti Maama Fina mwesiga. Naye sooka omale okwetegereza ku nnamba. Weetegereze ku nnamba. Olaane wemba siri Bulenga nze Bulenga olumu sikola. Wabeera ennaku ze mbeera mu bintu byange eby'okutabaala ebyo byaki. Ne Maria abeerayo. Era tuuka e Bulengo ge Maria nzijanjaba. Okusinga ogamba nti bagambe beera ebweru Maama Fina bw'oyingira omanyi nti e Bulenga waliwo eyajjairangawo ngabba. Ti bw'oyingira munda ojja kusasula $2,2. Bw'obeera n'ebweru ojja kuwayo $3,000 bakuwa eddagala. Omuntu n'asulwa n'asigala ebweru. Abantu baagala nnyo ebyalayisi. Baagala nnyo ebyalayisi tekibabbisa. Nga tuwumbawumba. Danga mutabani nawulidde nti mutabani wa Evelyn Ndago tali bulungi. Naye agawuliddeko. Nagawulidde naye ojja munoonyaako olabe. Ojja munoonyaako nawulidde nti ali mu rehab. Naye tocha gye yafuna ndowooza. Naye after nga tannafuna tocha mbu yafunako mamwe ng'akyaliwo. Jjukira okubeera single mother ng'omwana taliiko taata. Ate omwana n'atuuka mu myaka egyo egy'obuto nga yalina okukulabirira. Alina ebintu by'ayingiramu ebitali birungi. Jjukira omwana oyo even yaliwo nga mulwadde naye ng'omwana oyo alina okunoonya ekyokulya. Even akirye. Kati tumanyi mbeera ki group ze yatambulirangamu zaamukansolinga zitoba zaamutambuzanga zitoba zaamukuza zitya. Kakiyinza okuvaako omwana ono maama we bwe yavaawo n'agatta biri bye yali akola luli kiyinza okuvaako ng'ayinza okuba nga alina okubeera mu rehab bayagala oba tayagala. Naye sibimanyi nnyo kuba bosa tannankubirako kubiŋŋamba. Bosa si yavunaanyizibwa. Ndakinoonyerezaako naye bambi katumusabire. Ayitamu bingi. Naye omwana oyo yeetaaga kansolingi nene. Kyova nalayidde wano. Pozinga Mukama yatugyewo naye kinyuma omwana uno balanga ndaddala taato twala obuvunaanyizibwa. Mama yasinga. Mama wonna weguganye naye ogutonnye taata oyambako buyambi. Anti era ati kale nembanga mayawuka obeerewo. Sooka naawe ombulire omukazi w'e London gwe bakugamba omumanyi.
omukyalo oyo kamwongereko anti era yoyo bwe mbadde nkugamba omukyalo bambi yali mukwano gwange yogo badde ogerako oli yajja nga mukwano gwange nangamba awiridde okunsupportinga tutambule naye ebbanga ddene era abadde manager wange nga nsupportinga mu bitale ebimu tutambula embeera yabeerawo kaawo naye ne tubisortinga nti yajjanga nga manya abantu era nti wowulira nti SB4 yakoze kino yakoze story bweti manager gundi namuwayo sente azigire baganga buli story gyenkola ali active nnyo yeyamako otuwa siku yatusupport ako kumala ndowooza ng'emyezi 6 nga bali mafuta bonna gye tugenda okukolera tugwira mafuta so bambi atandika okubisaasanya beeyagala naye naaguma n'abeerawo kati embeera eno yatuuseewo ne batandika omuwambira nga simanyi nga tubadde tudde n'okwogera by the way n'omukyalo oyo nga tuwulidde nno ddala kwogera nga tetukyayogera oyo omukyala si gwe wankubirako essimu oba mwalina mikolo ki jjukira yonna nali ngenda okgenda e London naye nga gw'oli Dubai nga bayise passport zaffe ffenna babiri gwe ng'oli Dubai ne ngenda kwembase ne nga wandireese passport ng'oli gundi emikolo nga gyali London gyali wano oba yali birthday eyo kyali ki twali tugenda kukola donation side zeeyo Entebbe zijjukira yajjako wano mu Uganda ne tugenda waliwo gundi gye tugenda okudduka si mufumbo si mukyala mufumbo olaba oyingira life y'omuntu okumunonera obufumbo era kamwetondere yes kyamulumye kuba byatambudde nnyo mu kutambula ennyo kyesimanyi oba family ete yakyankalanye tasobola butaki bannange njagala mbabuulire mwogera ebintu bino naye munyiga payini nnene nnyo ku bantu gye bafuna nze njagala mbabuulire omuntu ayinza obutakwanukula kigambo kyonna ng'omutemyeko ekigambo naye manya nti omwana wo n'omuzukulu bajja kisasula oba oyagala oba toyagala kanze Maama Fina okunnumba nonga nti njagala SB4 nyinza obutakwanukula naye manya nti omwana wo naye ajja kirozaako n'omuzukulu kati social media egenze eyingirira amaka g'abantu negwonoona kyenazudde mu kino ekintu nti omuntu yenna yina abaana abalabe be yes kati bambi yasooka okunkwira yali Jose Jobs yali antwala mukulu yajja nga nfollowinga n'asima emirimu gyange era twali ku birthday nali ne ane kyembadde njogerako lwe mwali ku birthday ya Jose nansuubiza okukola ki nga ndi Germany n'oŋŋamba nti tukoledde Jose birthday oba munyonyi oba wa twalisalize munyonyi wa Bobby wa Bobby Saabala yes munnange nampa ofune ngamba nti sho gyenziramu okuteregeka ngenda kukutwala neneeyanza kati bambi nabigobako kati mubigobako nze nagamba Jose nemugamba mukyala wange ali myezi gisembayo sijja kusobola kutambula kuleka nyi mukyala wange ani naŋŋamba tokozesa chance eno okole ki otambule era naye kenyini abyogera nemugamba nedda Jose ankubira ŋŋamba ojagenda ne SB4 munagenda ne SB4 nemugamba kasana naba nga nvudde e Germany ngenda kulaba mwana we naba nvudde e Germany ne anteira nga azadde tujja genda mbikubuuza lwe twakola program awo nkubuuza nti owaayi onaagenda eranda niko gwe tugumiikize ani akole ki nti babikugobeddeko nti bikyagaanye tekyasinze okunnuma era kasooke nebaza ne Mr. Jose kuba ye yantegedde bambi gwe basoose okukuba mbu yatubba ssente nnyingi Jose yangobera ku bintu nga simuwadde yadde 10 yali yeyame ofa nga yasimuwadde yadde 10 kati Jose ayina bajjako ssente wano kwa n'abayimbi bennyini Jose abayimbi be Uganda abasinga bayitiramu Jose bonna Jose Jobs link bonna omukulu oyo yabatwala nga tabawadde yadde tabamuwadde yadde 10 kati kankuwa ekyokulabirako kya Jose nze omayimba buli ekyenyumi ekyange kiba bwino Jose oyo yali atwalani David Lutalo ne Chosen Becky nani ne Haruna Mubiru nga bali abaana basatu nga aplanize eti ngenda kufuna sente za tikiti zigendo batwala sente ne zibula tiyasoba bagamba nti munoonye sente mbasasulire eno yakubiranze
nangamba minkwe guidance aliza tikiti ezo ya Chosen Becky eya David Lutalo na Aluna Mubiru nenzisala ku kiro saa mukago gw'ekiro kitegeeza n'omuntu gwagambye okutwala tasobola muga leetayo miliyoni bweziti nkole ki so bambi ebintu ebimu mugala tujjako mikwano naye Mr. Jose nkwetondera ekyo kyakutuuseewo njagala okukiryalinga nti omukulu oyo simuwaako yadde 10 n'omukyalo oyo gwe bagamba in fact n'oyo omukyalo yali tamanyi nti ngenda ebyaddala yali takimanyi omukyalo oyo abadde bizemu ne famire ye tubali tumaze ebbanga nga tetwogera n'okugenda kwange yali takumanyiiko so Mr. Jose nsaba kunsoma nange nzikiriza netondere omwami wange kasoke mandiza nsonga tomanya Jose ayiza kungambira nti jangu mu gwokuna nedda ne bwe twagala SB4 nedda ne bwe twagala okuteekayo ate visa ya London ni n'obuzibu ne bwe twagala okuteekayo tugenda naye nga bambi Jose buli weeks ndoza 2 abeera kuno buli weeks 2 abeera kuno Jose amate tujja kwetondera tetuna kikwetondera chamulumye bambi nze sikwetondedde kubanga ekitufu okimanyi tolina gwe wali obbi yetabbangako neze kanetondere omukulu dadi nkwebaza kwa Maama Fina nga tawasika nange wamaliza nange mwebaze ebigambo nga bingi naye yamanyi nokkakwetagala banno kano okitegeera nti omuntu bw'akwagala akwagala ebitategeerekeka akwagala byonna ebibyo n'emizeejo n'agayisago na buli kimu kyonna kati nze omusajja yanjagala siri mwangu kwagalika kuba omuntu abeera n'abantu ab'enjawulo n'otama n'ozunga n'oddeno n'obeera mu balwadde abayitirivu ennyo abalwadde betukolako baba basajja bavunaanyizibwa banyirira naye byonna ne babimugamba Maama Fina musajja yamukwanyi Maama Fina kino Maama taata n'oguma kwega musajja gwo wanjagala n'onjagala n'onnyiza n'okunnyiza era nsonyiwa sigenda kwetondera mu kino ekintu waliwo omuntu akwagala n'akunyiza yanjagala ebiri tondaba nti nina ebitama nze ani namubuuza naye nange nayanyiza tondanga nina obuuso butono kyo njagala nnyo musajja nakwagala nomuga tonjagala nze bintu binyiiza naawe kwegano ate abakuli ebbayi ne bagamba nze nange benjagala njagala nomuga ndeka oli munene naga nja kuweeka nomuga mpeeka ki naawe akuweeka akuyingiza akuweeka akusitula ani akusitula kuzaawo abana na supportable kakwata mbwe nze wanga asooka n'anywa n'ekikopo ky'obuugi naye okakubeba okitegeera twagale abantu abatwagala tetwesiba ku bantu dadi nange kamwebaze webala okunjagala nga mutabani wo webala okungumiikiriza webala okugumira ebigambo singa teyali tanjagala singa yangobadda wano senga twayawukana dda naye yaŋŋamba oyo omwana tuzaala muzaale baleke boogere kyevola bosobola okujja n'okola pulogulamu ng'ateredde ku ntebe weewali n'asirika natunula tugikola neggwa n'agamba leero mwogedde kaki ene ku SB4 Media katutumireko abantu mwenna batwagala niyo omukyala njagala nnyo ayagala nnyo Naalongo ayagala nnyo Abalongo mutumiddeko omukyala Frida yaliwo ali eyo US bambi atwagala nnyo ayagala Naalongo mambe naye weebale kutwagala weebale kutwagala weebale byonna byotukoledde weebale byonna byogumidde ku lwaffe byonna bye mwawulira omulumulumulu obwaliwo obwo bw'abaagalana tokalina anti nedda omuntu akunootinga katwaki basooka ne banootinga oba banootinga kiwaliwo ekintu kye banootinga ekya ani lwaki njagala gwe ani simwagala akaba kamulumuli oli bebali mu gundi y'omutima gwo bebali mu mutima gwo bingi bannange okwagala omuntu tekitegeeza kubeera ng'omwogerayogerako no nze nina taata wange gwe mmanyi nti anjagala naye tumalako n'emyezi 2 nga tamukubidde n'etaano naye ng'oli omusajja anjagala manyi waliwo omuntu akwagala nomanya ti ku mutima bannange omuntu oyo anjagala tagenda kutijja nawe kukubirako nange ndabye kino
abantu be Dubai oli omusajja alaba ebikuva ku mawulire mu social media byonna byali ku social media kwali netambula ko simu komboze ate nze kivula sagala muntu ampereza nonsense nze bonda wake kibino kimpereza sikibikula nkublockinga abantu be Dubai tujja munonye ko lunaku lwa Friday munonye ko lunaku lwa Sunday nja kumala kujjanja wane Bulenga then ku Sunday nzije tusinkani abakola order mugikole ku 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21 bwamweza message nganduddewo okuddamu mukubire Maria direct mu booking eddagala lyammwe atali booking ze tonneeraga ekisiibo kigenda kutandika ku Maama Fina Garments tugenda kuleeta sharia ze mutalabanga nako mu dunia ennungi mujje mutuwagire Maama Fina Garments nateete mu maaso ga Centenary Bank mujje mutuwagire bannange ensobere kwagala ekugwa kuki ne tubasaba abasiraamu mwenna ekisiibo kino mu kisiibe nina mukwano gwange musiraamu twali tugeza okukola programu eyo n'ensaba ebyokulya bino mbikugamba nga sirimba olimba kama danimba olimba nasaba ebyokulya olimba yagamba sinze naleeta ekisiibo nasula tawulo abambere bulungi mweraba oyogera nani Njoga ni Maama Fina Bulenga ngene muraja sente ku simu wamujjawa ku Facebook kadabe namba namba abade navuddeko anti ogirabe eno si namba ya Maama Fina wawe government otuyamba senga nedda tofaayo tuyamba bannange bakubadde olwokusaba kwa bangi n'okusala ku lugendo n'okutangira ku bafe abasusse mu kwerimbika mu linnya lya Maama Fina beerimbise mu linnya lya Maama Fina ku Facebook abo bafere abeetaaga obujjanjabi wamu ne kansolingi akusande omusanga Bulenga nga bulijjo okumanya ebisingawo ku bino Maama Fina ku noti 782 95 17 abirimuemu ne ku noti 772 45 89 SB4 Media yaffe Tuggussa Enssonga